Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandika n'akatono k'olina mudda kandifuuka ekinene. Bw'atyo Sheikh Umar Kamoga bw'alabudde abavubuka kukola. Umar Kamoga kati amanyiddwa ennyo nga Sheikh Umar omusomi w'edduwa eyazaalibwa Sheikh Swali Kamoga ne Najjita Madina Namusalamu wa Kiso, era gye yatandikira okusoma okutuuka mu Pitu mwe yakoma n'agenda e Saudi gye yakugukira mu kusoma Kurani, era ku myaka 9 yali amaze okumalako Kurani ng'afunye ekitiibwa eky'obwa sheeye. Otambulidde mu buufu bwa taata? Nduwulira ng'olwogedde Oluwarabu, Oluswayiri, ennimi zonna nzoogera naye nga Allah anteekako buteesi rahmayi oba kusaasira kwe ne mba nga nsobola. Weyaviira e Saudi nga talina mulimu kyokka nga n'okusoma tasoma, era wano yayimirirawo nnyo ku bitone eby'enjawulo by'alina, mpozi n'omulimu gw'omutwe ogw'okubajja n'okusomera abantu edduwa. Okubajjukira ebiseera ebyo bwe mba naakadda nafunamu okusoomoozebwa nti nga bino ebirwadde bw'obimanyi eby'ensi natandikanga okubeera nga bandeetera abantu b'ensomero edduwa. Sheikh Umar agamba nti ekiseera kino kyamusoomooza nnyo kubanga yali tafuna ssente, nga ne bye yali ajjanjaba baleetanga bitole bya mmere ng'okweyisa obulungi mu bantu kwamuyamba kinene okuvvuunuka okusoomoozebwa kuno. Mu kunyikira okukola yasobola okugula ettaka kwatudde kati ku myaka 16 era yazimbako akayumba mwe yasooka okubeera. Natandika na ruumu emu, nze ruumu emu nagiyingira nga ne ku ttaka mmanya ng'ekitundu ekimu tekiwedde. Mu kiseera kino Sheikh Umar ku myaka 28 alina ebyobugagga bingi ddala, enju ez'enjawulo omuli ne zaakeedi mu bitundu ebiriraanye Kampala. Gwe bw'oba tomaliridde nti ddala wallahi ngenda kukuba bulooka zino ngenda zizigulamu emmotoka tosobola, naye bw'omalirira ddala ng'ogamba ngenda zikubamu bulooka zino ngenda zikolamu ssente zigenda kugula emmotoka bweti ozigula. Ono omwezi ayingiza obukadde obusoba mu 68 okuva mu bizinesi ez'enjawulo, era alina ekireeto eky'okukola ekkolero ly'ebinzaali erisinga mu Uganda. Olwaleero wenyimiridde ntuuka n'enkwata mu maaso gange ne ngamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Sente zinyuma nnyo ng'ozikoze n'omwami wo ne zijja ng'oziraba era zikuwoomera okulya, n'ezino ez'amangu si nnungi. Era Sekawumala zo nzirabye era zizze tuli ffenna. Nze Ismail Nsubuga, Olwabukedde TV.